TV Kibalizi John Gemanya abatugoberera batuteekamu ensimbi aba Stanbic Bank aba Afiego ne banywanyi baffe abalala bonna twongera obbakubiriza okwenyigira mu nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda naddala mu abagenda okwesimbawo obudde tebukuggwako n'otandika okwekwasa. Tuli mu programu ensonga mu ddiiro tuli ne Haji Latif Ssebaggala tuli wano Kisaasi ku ssomero linnyirira simbawo nga independent ye musajja eyasooka okuvaayo n'akuba ebitujjeeyo dda yeesimbyewo dda akabonero akandaze saawa agambye essaawa y'abannakawempe sooka babuuzeeko. Abatuuliriza omukutu gwaffe omuganzi Beg TV. Yes. Abatuuliriza ku mukutu gwaffe omuganzi Beg TV nsanyuse nnyo okubalabako ate era nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno kambalamuseeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Mukama mulungi eraza embeera ze. Njagala okusasira mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo ate njagala okuyozaayoza mwenna abatuuse ku birungi tusaba Mukama Katonda yebakuumire. Kyekyo nga bw'oyogedde amannya Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo meya wa Kawempe division empya 2026 eno yessaawa bannakawempe okwongera okufuna essanyu. Eno yessaawa Kawempe bannakawempe amaanyi gaabwe bwongere okulabika. Bw'otabadde ng'oli Bulaaya kulikayo nakomyewo kaadi baazigaba tewafuna. Anti kaadi si keeki ya mbaga. Keeki ya mbaga bwe mubeera ku mbaga abagole batuuka ekiseera ne basalasala keeki. Buli omu bajjajja bataata baani ne balyako keeki bakisalasa mu piisipiisi. Naye ekyawukana ne kaadi z'ebibiina kaadi ebeera eki emu bweti muyinza okuba muza abantu 8 oba 6 naye nga bagenda kuba omuntu omu. Ate buli omu aba amanyi nti kaadi erina kugenda ku muntu ki ekyo tekiriimu buzibu n'omulundi n'ogumu naye agifunye atya? That is the $1 million question. Bagiwadde Sserunjo agigwanidde agifunye atya? Mitendera ki gy'ayiseemu okufuna kaadi? Abagigabye bekennenyezza ne bakkanulula ddala nti ddala ono yagwana kaadi. Mwatuula ebibuuzo ne babiyita byonna. Naye nze njagala nnyo bannayuganda bamanye ate n'okusinga ddala bakama bange bannakawempe division Latif Ssebaggala Ssengendo nali mmanyi bulungi nnyo nti bw'ogamba nti ogenze ne weetaba mu kamyufu era nga manyi bulungi nnyo nti kaadi erina kubeera ya muntu ki omu. Era ensonga yange teri yagamba nti mu mbeera zonna lwaki ogamba nti gwewandibadde ofuna kaadi? No, nze kyange kyali kya process eyitiddwamu okufuna kaadi period. Kubanga batutegeeza bulungi nnyo ekibiina kyaffe nti ebitundu 4 biva ku kitebe ku bannaffe abaveetinga 6. Notegeera nti ago kale ne bannakola bubi nandibadde nfunayo 2 oba 10 kale otegeera naye lwakuba kyalinda result sinazifuna ezo za veeti simanyi naye ndowooza tezikyetaagisa na kumanya. Akati niwe tugamba nti 6 mugende ku ground mu constituency kubanga oli wakuwangula ku ground gwe nawe omuwangudde no ng'ofunye 4 gonna ng'ogatutte ye n'afuna 5 bakusinze kubanga bali be balonzi bitegeera. Kati ne tubeerawo mu mbeera eyo nga bw'ogenda ku ground bagamba kaadi bazibawadde, bw'ogenda ku kitebe mugende ku ground bafune eki amaanyi g'abantu. Ne tugamba abagenzi tugamba nti katwongere mbadde ku ground okumala emyaka 3 kituufu kitegeera ng'ogyeko gino ekyokugamba nti mbadde mukulembeze kitegeera naye gino ekyokugamba nti tutambudde tutya tukoze tutya okulaba nga twongerwa okutambuza ensonga eno mu ngeri esinga okuba ennungi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ffe oba nze ne ttiimu ne bannange abalaze obutali bumativu kubanga nze bino byagenda okubaawo nze nga nfulumye mu bweru bw'eggwanga saali mu ggwanga era nakomawo lwa 6 nga tugenda kunominatinga ku maani. So nze sandagadde nakumalira bannayuganda budde kubanga ekibiina kyaffe kyazimbibwa ku maanyi g'abantu.
amaanyi g'abantu bwe nakomyewo nempita bannakawempe ku Sande ewedde maka gaffe Kisaasi bame mugamba ki ne bagati lumba wagala ojje nga independent nga lyeye ebweru ku simu yange bwe njikulaga nina application nina requests okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga biina by'eddala Tifusebagala value gy'alina sebo jangu kaadi tugikusanzeewa tujja ku kisaawe entebe nga wakatuuka tukuwe kaadi kati nedda nina kyenzikiririzaamu ate era njagala okulaba ebirowoozo bannakawempe kyobalaba nti nabayita ku Sande n'obeebuuzaako bulungi nnyo bonna ne bagamba nti jangu independent ekisooka ne bagamba jangu ate ekyokubiri jangu independent tulina betuwuliddeko nga babakubidde obusimu n'amaloboozi agamu tugalina sikuwaayiriza nga babagamba Latiifu gundi mutuyambe temwesimbawo nga ba independent ekibiina mukimalawo akalulu mukatta amasimu ago teganajja ndowooza bayinza okukwatibwa ensonyi okugamba nti bankubira kuba nakola kyonna ekisoboka omanyi omuganda agamba nti olwatta omwami walumanya wakolawo ki okitegeera nayogera ku nsonga ez'enjawulo ezali zitambula bulungi bwe nazoogerako nga ndaba ng'omusajja omukulu obuvunaanyizibwa bwe nnina n'experience gye nnina naye ati sijja kubeera muli nti olwatta omwami nalumanya lwaki wayogera ndaga nti ebintu bino kibeeraga kambyogereko nefulumya akavidiyo mwakalaba bwe nafulumya akavidiyo newabeerawo bakatambula ne ku Big TV nkayina toyagala kaadi otandika otofulumya akavidiyo noyogera ku Chairman Nyanzi gwe kaadi omaze ogikubamu ebituli gwe kaadi giveeko koze nti nze nno nga Tifusebagala Ssennyingi okubeera nti bwe mba njogera ku bikyamu ebigenda mu maaso kinyimisa kaadi nga bikolebwa Chairman Nyanzi ne ttiimu ye ya Ssemugoma ne ttiimu ye ya Sserunjogi mbyogedde ekiba kikole kibe era byonna nga bwe nabyogera ne line-up gyabwe gye baakola era kaadi zagereza okuvaayo nga be balina zikaadi era zikyanneewunyisiza n'omulundi n'ogumu ne bagati era byonna byokwemulugunya byonna ojjukira mukama waffe yateekawo kakiiko nakawa wiiki emu mu nnaku 3 nali maze okuwaayo okwemulugunya kwange mu buwandiike naye natuuka kufuluma kabanda musiraamu munno kufuluma mu ggwanga nga siitiddwa ewange ageranga nti nga amaze ndi bweru w'eggwanga bakwetaaga enkya sibebadde bagamba nti mbonki ojje ne bagamba toliiwo naye nga kati omuntu agumikiza emyezi 2 programu zaffe zirina okutambula tulina ebintu bingi nnyo bwe tuba tukola ebyobufuzi bannange ebyobufuzi era ngera ne ŋŋamba bannange mwenna ebyobufuzi si mulimu gwo ebyobufuzi buweereza baako emirimu gy'okola ki gy'okola okitegeera nze kazodde ngava mu parliament mu mbeera zonna ekisanja kino sibadde mu office yonna naye omuntu yenayina abadde ansanga ne programu zenkola naye office gye nateekawo mu constituency balowooza nti ndina mu parliament mbagamba nti beera nga oli munnabyabufuzi naye ng'olina ky'okola ng'olina omulimu gwo ogw'enjawulo gw'okola wakati badde sirina office yonna naye olwokuba nti badde n'emirimu gyange mbadde ntambula wa mu ggwanga no mbadde ntambula ebweru wa ggwanga kubanga manyi bulungi nnyo nti obyobufuzi bukulembeze buweereza otegeere so olwekyo nze sandyagadde nze mu mbeera efaana era nze bwe bampereza message awo tutaleka okugera ku mikutu tafunye kaadi noga nti ekyo si mawulire gye ndi n'omulundi n'ogumu kubanga nabyogera kitegeera ate bye nayogera Katonda n'akikola nti byonna bye nayogera ne bituukirira mu bituukirira tusobola n'omulundi n'ogumu kujja muntu nti omujje mu Kampala Central omulese mbwe ekikaaya ekikanyanya awali abaana olwedda abaliyo abakiikirirayo gwe n'ogamba nti oyo alina ground gwakaleeta okitegeera omukadde talina ground ate nga omukadde alina ku tikiti ye NUP okitegeera kakati ebyo ebintu ebifaana bwe bityo twagamba nti nedda tulina okubeera nga tulungamya olowooza si bwe bagamba bajja okwonoona ekibiina ky'abannammwe mwava mu DP mubaddewa muzze mu NUP njagala nkutegeeza si bwe mwonoona ekibiina kyaffe kya NUP kyazimbibwa ku bibiina bikadde era omusingi n'ettutumu NUP gwe yafuna yabifuna ng'eva ku kibiina kikadde nolwekyo tusinza n'omulundi n'ogumu kugamba nti ate ffe abaava mu bibiina ebyenjawulo kubanga bonna bwebalaba buwulirayo kabuti abanene abali mu NUP
era bonna bava mu bibiina. Bw'oyogera ku Mwanga Kivumbi yali wa kibiina ki, Namboze yali wa kibiina ki, okitegeera. Bw'oyogera ku Nambesha yali wa kibiina ki, era ebibiina bikadde byakola ki ebyaliwo. Onego Mpuuga lwakuba waliwo ebyaliwo naye yalina wa kibiina ki, wa vice president owa Loopu nga yakayingira. Okitegeera. Nyanzi yava mu kibiina ki, NRM abitambuddemu. Okitegeera. So nolwekyo oli bayogera bw'ati abalina kye yeerabidde. Nolwekyo kye twasazeewo nagaye sijja kusika mu ggwa nakkaayana na kibiina kyange kyakoze selection eyakyo. Akati twagala tulabe selection yawedde. Kati tugenda mu election. Ekibiina kyakirimu oba wakivudde? Etteeka lyaffe lirikkiriya. Buli w'ogamba nti oyimiriddewo ku independent olusinga owakanya obutali bumativu obwo. Ekibiina oba okidda wabbali ekyo tukirinako buzibu. Okitegeera. Era mu mbeera efaana bw'etyo njagala nkutegeeze nti ekisanja kyange ekyasembayo nali independent parliament. Neera twawagalaho ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti waliwo abaali baagala omukali abaddipi abo ne batandika okwegiragira tuga nti ajjamu independent. Bannayuganda era njagala okwebaza bannaffe bonna abaali mu ssemateeka wa 95 abakola ssemateeka waffe. Waliwo okwagala okuggyawo akawaayiro akadirisa nti omuntu oba ofudde ekiziyiro osizaako wa, era ne bakalekamu ka independent ti munnayuganda waddembe okukola ki. Era akawaayiro ako ke kaleeta mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu k'ekyaddondo. Singa tekaaliwo akawaayiro ako ebibiina byali bimusibidde ekikookolo. Titwandimulabye, titwandifunye mukisa gwa kubeera na musajja afaanana nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwekyo era nzijukira bulungi nnyo bwe yajjira mu kalulu awo yajja ng'ali independent. Kati Ssebaga Sseŋŋendo yagira ku ssaawa. Akabonero kaali ssaawa. Yagira ku ssaawa. Yeyo essaawa y'abannakawempe okweyogerera, essaawa y'amaanyi g'abantu b'ekawempe okukola, essaawa y'okutta ekitiibwa mu maanyi g'abantu. Nolwekyo bonna abaanyigiriziddwa abataafunye bwenkanya abazze ne beesimbawo bannange tuzze ku kiggwa ekyazaala NUP People Power. Haji mu mbeera y'emu wootaabadde kaadi bwe zaamala okugabwa bamaseeka abakulembeze b'eddiini y'obusiraamu mu Kawempe twabalaba baatuuza olukiiko lwa bannamawulire ne beekubira endulu nga bagamba engaba gye mwagabyemu kaadi tetuli bamativu ng'abasiraamu. Naawe kyekimu ku kyakutanudde. Kyenjagala okubategeeza tuwangadde nze Kasode ng'ava mu ssomero ndi mu byabufuzi ebyobukulembeze. Okitegeera naye ng'ate nina emirimu gyange gye nkola. Muzze wano temuze mu ofiisi yange. Okitegeera. Akati mu mbeera efaana bw'etyo tubadde tutambuza ebyobufuzi byaffe nga tebirimu mawanga n'amadiini. N'omulundi n'ogumu tubadde tukola kasavu kaki kanyama. Omukatuliki waali ng'akulagala Ssebaga. Ani ataakulabanga akalulu anoonya ne Ssebuli bamutunga zonna makereziya, makanisa, mizikiti. Okitegeera. Nze kennyini mu byobufuzi bino ebya Sserunjogi Emmanuel Latif Ssebaga Sseŋŋendo mulinako ettaffaali ddene. Ekisanja kye ekyasooka namuyirawo omubiri. Nali mmanyi nti namuyirawo omubiri nga simanyi nti Sserunjogi Emmanuel. Mulimanyi bulungi nnyo nti musajja si musiraamu. Bwekyo tubadde tutambuza ebyobufuzi mu mbeera efaana bwetyo. Seeka Muzaata Mungu amusaasire mu kalulu ako akawedde okugamba nti abasiraamu nedda mulindeeko tuwagire Sserunjogi Emmanuel. Abasiraamu bonna ne bakkiriza kubanga Seeka Muzaata yali akulira ddaawa. Seeka Muzaata yali tamanyi nti Emmanuel musiraamu. Naye enkola gye twali tutambuliramu era y'endagaano gye baakola ey'akasaka. Okitegeera mu mbeera efaana bwetyo. Lwekyo nze ayagala okuleeta enjawukana mu by'amadiini. Ayagala okukikulembeza oyo ava mulabe aba mubi. Kubanga mu mbeera zonna tubadde tumanyi tuweereza kasavu kanyama. Era abantu bangi nnyo abadde batambula n'Abakatuliki n'Abakristaayo n'abalokole. Okitegeera. Kati byonna ebyakoleddwa baasinzidde ku ngaba ya kaadi. Anti kati kaadi bagamba abasiraamu tetufunye bwetutunuulira mu nga Latif Ssebaga Sseŋŋendo konsaani zonna naziwulidde. Okitegeera. Naye kati ku bakansala namu 8 mu Kawempe division, mu Kawempe North ne mu Kawempe South kubanga buli constituency erina bakansala.
ojja kwesanga nga bakansala kumpi abagenda mu 9 abaweereddwa kaadi za NUP kuliko abasiraamu abatawera 10 bali musanvu abatawera 10 ngamba nange bwe bashiŋŋabye bannaffe ab'enjawulo nga kamala okwetegereza ku bakansala bagenda mu 9 tekuliko basiraamu bawera 10 okitegere kati oli bw'avaayo nagati yini bannange eno enkola yabadde etya ani aleese enkola eno ey'okutandika okugamba nti bano tubajjemu okitegere kubanga tubadde tutambula nga tuli omuntu omu era kyennyongera okukiriza bannayuganda ffenna twongere okutambula nga tuli omuntu omu omuntu yenna ayagala okutuleetamu obususuze bwe tubadde tutambula bannakawempe bajulizi gye ndi nze mukolo ki gwe bampiseeko mu kkanisa ne sigenda mu keeziya ne sigenda mu nteekateeka ez'enjawulo nga manyi bulungi oyo Latif Ssebagasengere musajja musiraamu era yali imaamu wa palamenti era ne bwe nali imaamu nga ndi mukulembeze wa bonna nga wonna we bampita Latif nali mu bungi nga soda ku mikolo Tegere. So lwekyo yenna ayagala okutuleetamu obusosoze, ayagala okuteekamu engeri z'amadiini, ayagala okutandika okutuboola. Ebyo bigenda kutuleeta obuzibu. Era nawulira ne Pastor gundi, Pastor Serwadda. Namuwulidde ng'abyogerako. Ninga mu Pastor Serwadda tamanyi batoni, tamanyi pesa lyanyega. Otegeera? Njagala bannayuganda ensonga eno ffenna tumanye. Tuli mu ggwanga lyaffe, mu famire zaffe ez'enjawulo, tulinamu abantu abasiraamu n'abatali basiraamu. Kizibu okusanga famire nga bakatoliki bokka, bakristaayo bokka, basiraamu bokka, oba balokole bokka. Famire zaffe zonna tuli kati katogo. Kati bw'ogamba nti tugenda kulonda abantu bokka, tugenda kulonda abantu bokka, oweerabidde nti famire zaffe tuwasaŋŋanyizza. Okitegeera? Akati oba okunyeetinga obulabe. N'olwekyo ensonga ya bulabe tubeere nga twongera okunywerera ku mulamwa. Omulamu ogwo gwe kugamba nti tugatte bannayuganda ge tubatunuulidde mu ddiini zaabwe nga bwe tubadde tutambula. Akasembayo ekibiina kyammwe akalulu kakirekawa oli munnabyabufuzi obitunuulira obibaddemu olabye ku bibiina ebikula ne bigwa ne biyiika ne baddamu ne bazimba. Akalulu ketugendamu nuupu kagireseewa ng'ebinasigala bwe bityo. Kano akalulu okusooka kwa byonna njagala okukakasa bannayuganda bonna. Wadde nga Latif Ssebagasengere nza independent nga ndi ku ssaawa. Tegeera? Ndi ku ssaawa. Naye omuntu gwe ngenda okwagwira kwa president ye mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tegeera? Gwe ngenda okuwagira. Ne ttiimu yange nnene eyo era abantu babadde obutali bwenkanya ffenna twakkaanyizza nti kino kigenda kutujja kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ekifaananyi ekirende eky'eggwanga lyaffe Uganda. Naye nga bwe tugenda mu kaluka abaka palamenti gano magezi eri bannaffe abali mu bukulembeze bwa NUP eri bannaffe aba Election Management Committee. Bino byonna bibaddewo kubanga sinenya kuba NRM eyakamala emyaka 40 era olaba bye batagadde mu primary zaabwe so nga ate zaabwe ziba zibadde za kulonda abantu kusima mugongo naye bwe yabagamba nti wawe bitakuze iki bitatambudde bulungi banziye NUP sinenya kubanga kibiina kipya kyakola ki naye ze nalisubidde nti zino ensobi ezibaddewo bazikozesa okuyiga n'okutereeza kwetugendamu ebya MP okutandika next week ebyokusunsulamu abaka palamenti tuleme kwongerako mugugu ku bugugu zino ensobi ezikoleddwa wano mu local government zitumale okutereeza abaka palamenti zolofula abaka palamenti abawerako nga bali ku ludda oluvuganya era nga banywevu bwe tunaaba tetuyize mu bino bikoleddwa n'amaloboozi ag'enjawulo agamba lwaki abantu bangi ku mulundi guno nga babadde ba NUP bavudde ku independent lwaki ekyo bwe tunaabeera nga bakama baffe tebakyandise ku kyebuuza ojja kwesanga nga bwe baba tebakirina kye bayizeemu ate ensobi ezo ziyinza okuddamu ate ku babaka palamenti ekijja okubeera nga kisajjula embeera. Olinayo akatalekeka bannayuganda n'okusingira ddala bannakawempe division eno yessaawa ey'abannakawempe okweyogerera eno yessaawa ey'okulonda omusajja alina experience eno yessaawa ey'okulonda muzaŋŋanda eno yessaawa ey'okulonda omukulembeze eno yessaawa ey'okulaba nti munnakawempe mweyagalira ku ggombolola yammwe eno yessaawa okufuna obukulembeze obuwa abantu ekitiibwa nga tetunuulidde kibiina kyo ddiini yo ggwanga lyo na mbeera zo eno yessaawa olwenda tukusibagala Ssengendo akabonero ssaawa ku bwa mmeeya bwa Kawempe division mwebale nnyo mwebalire ddala. Lubaale bw'omulamu tasabirirwa abyeyogeredde
ensonga zonna zisengese bulungi Haji agamba